94.7 FM gwe mukutu goba weekumirako era okola kyamaanyi okugwekumirako nga bulijjo. Leero luba lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 14 omwaka 2023. Oli mu pulogulaamu ekkalaayi nga ye pulogulaamu egenda okusunsula enseko ezijjeyo buli wamu osooke oziseke owulire ng'ayagala ozikwatako otuke n'okugamba nti nno ngenda luma omumwa gw'engulu oba ogw'ekyemmanga anti ng'oseko giwumbawumba ng'ayi naye nga ezo zibala z'oseko anti tuli mu pulogulaamu ekkalaayi. Naye ng'omo topiki yaffe bwe tugenda obeera n'omulamwa ogw'enjawulo nga tugenda kumanya ki ekiri eyo, ki ekitambudde eyo kakyakali. Ngenda bawa amawulire era nga bawera mu foomu ya firimu, nsooke muwulire DJ omupya eyayingiddewo ku lediyo ng'amawulire agabawa mu firimu ate nga akola nga munnamawulire ali mu kugasoma. Mbabuuzaako mwenna abali eyo, mbeebaza abatuzisaako emirimu egy'enjawulo, ne mbeebaza olunaku mulutwaliriza era gwe oba tolufunyeemu saba busabi enkeera osabe Katonda akuweeyo akalimu akalala okazane weba nkumbi onywereze ddala. Gwe naawe alufunyeemu weebaze Katonda. Essaawa ziri ssaawa 1:2 ze ziyiseeko ku ssaawa zaffe era we tutandikira pulogulaamu yaffe eno paka eri ku ssaawa 3 gye tugenda okiwunzikira gye tugenda okipabbakulira nnyo mu teekuli kyanga ziri waggulu nnyo nga tewali agamba nti ate eyo gye tugenda okubeera ne omugenyi waffe agenda okumanyikibwa nga buli muli oyo mugenyi mubadde mumuwulira nga ate temunnamanya lwaki bamuyita buli muli awo mugenda okumanyira huwazati agenda okujja era agenda kukyazibwa n'omuweereza wammwe omulangira Teeba kiri mu likodi Naziguno ndi wa mugaso nga ekyaki oba kitegeera n'atalabika nga toyi y'enkoma n'atasangibwa ng'ekiraalo ky'embwa obwongo bwange buli mu foomu y'obuugi kati gwawakana njagala ngenda teekako amasimu waleero wabe wankubira kambuuza naye kansooke mbeeko mu bulango bwa bakama baffe ali n'ekisenyi nga kindi bubi